tukwanirizaako nnyo oluvannyuma lw'akatambi akafulumye ennaku olw'ejjo nga kalaga Patricia sityaloss nga ne Victor Ruz nga bekisingira mu motoka kiretedde omukulu sibitooka abasinga bamanyi nga bawa Patricia ku social media okuva navumirira ekikolwa kineeno ono wamu ne banne abalala abatuli bulala family bavuddire ne bagamba nti ekikolwa kineeno si kirungi era kimalamu ekitiibwa bonga group yaabwe. Bano banenyiza Patricia olw'okukola ekikolwa bwe kiti n'ate ne banenya nnyo omuyimbi Victor Ruz eyavuddeyo n'ata akatambi ako nga bagamba nti kino yakikoze ng'agezaako okupushinga akayimba ke akapya kasuubira okufulumya. Bano omuli weird pastor ono amanyikiddwa nnyo mu kuzannya katemba yavuddeyo n'awandiika ku social media ku Facebook n'agamba nti it is an ashaming act or it is ashaming that someone would exploit private photos for their own gain using them to generate attention. Nti kiswaza nnyo omuntu okujja ebifaananyi ebyekyama n'abikozesa ye ng'agezaako okwepromotinga ng'agezaako ye okwenoonyeza obuganzi eri mu bantu ng'agezaako okupushinga akayimba ke akapya. Yagambye nti this selfish act not only violates privacy nti ekikolwa kineeno tekijjaawo oba tekiyingirira buyingirizi ddembe ly'abuntu oba muntu ddembe lye era mbu kimalamu n'omuntu ekitiibwa. Bano bagenze mu maaso ne bagamba nti Patricia sityaloss ka video kano yakakola ng'agenda kukwata oluyimba ne Victor Ruz era bali mu motoka nga batambula olw'ensonga nti Victor Ruz era amuyindako crash oba nga amuyindako affairs. Ate sibitooka yavuddeyo n'agamba nti bino bimalamu ddala amaanyi kubanga ye ng'omuntu abadde alina essuubi mu mwana ono Patricia sityaloss. Beerako nkwe vidiyo eno ate nkwenamawulire amalala maasawo tovaako nkwagala nnyo. Yes, mpozi mukwano nga sinna kuwagulira ddala njala sooke nkujjukize nti Patricia sityaloss ono ne sibitooka bazze bazanya emizannyo nga bazanyanga abaagalana era nga bazze bapostinga ebifaananyi ku social media okuli Facebook ne Instagram awamu ne Twitter nga bakolagana nga abaagalana. Bwe tukenzeko ku page ya sibitooka tusanzeewo ebifaananyi ebiyitirivu nnyo nga apostinga mwana muwala no amanyiddwa nga Patricia era nga ajje amuwaana apostinga ebifaananyi ebisinga nga bali mu gawuni nga balinga abali ku mukolo gw'embaga. Ono agamba nti abadde alina essuubi ddene nnyo mu mwana muwala ono Patricia era nga abadde asuubira nti maaso eyo osanga ng'ekiseera kituuse bajja kukwatagana basobole okubaako ekintu kibagusa bo nga ababiri. Affe nga Open Mic Media tugamba nti eggulire lyonna tugenda kutuusaako wadde nga tukyalinoonya mu buziba tumanye ekituufu kyekiriwa era nga mu kaseera kano waliwo interview sibitooka gye yakoze ne blogom ng'agamba nti ye bino ebintu abiraba bulabi tagenda sobola kubyogerako kubanga tamanyi kituufu kiri mabega gaabyo era tamanyi kituufu kyekwese mu byo. Mpozi ye weird pastor yagambye nti ekikolwa kino akivumirira ddala kubanga ye omuyimbi Victor Ruz agezaako okupushinga akayimba ke ate ng'akozesa ebifaananyi by'omuntu omulala. Guno omuze Victor Ruz agulina nnyo nga tujja ne yayimba akayimba kali akagwako emabega yakozesa kalo kasiita n'atakinga kalo kasiita asobole okupushinga akayimba era akayimba katambula nnyo. Victor Ruz ayina embeera ezo ezikwata ebifaananyi oba na attacking omuntu n'akola scenario asobole okutundirako akayimba ke. Tugezaako okwogerako ne sibitooka naye ne tulemererwa ne weird pastor ye ku mutimba gwano gwe atukakasizza nti ng'agamba nti nno kino ekikolwa kiswaza era kimalamu ekitiibwa. Bano bavuddeyo nga tuli bulala family ne bagamba nti ekikolwa kineeno bambi si kirungi olw'ensonga nti bo balina ebigendererwa ebyabwe nga group era nti omu ku bo bw'akola ensobi abeera avumaganyiza group namba. Bano ffe tubagamba nti bakanye twala masola ku comedy waabwe na kupushinga content ate osanga Victor Ruz ye wanavayo nayogera ku nsonga eno tujja kulaba ki ekinaddirira. Ye Patricia bwe yavuddeyo n'abuuzibwako yagambye nti okisinga Victor Ruz si kibi era nti yaninyiza n'agamba nti tubadde twagala akisinga ebisolo bw'abanga yakisinze muntu munne ekyo si musango era tumuwagira agende mu maaso akole ekyo. Tugenda kutusagulira eddakaawo weekuumireko Open Mic Media tukwagala nnyo weeraba beera bulungi.